Kati kuba kati oli omwana omulaba ye namuzaala. Nazaala muzaale. Nazaala muzaale. Tusisinkana omanyi Katonda byonna yakola ki? Yagera tufuna famire ez'enjawulo mu bulamu bw'ensi. Tufuna famire ez'enjawulo. Maama n'owuwo senga nsanyusa okulaba. Era bugye senga w'omukolo. Basenga bange bali eri beekwatakwata. Noonya senga wa mikolo gyange. Kino ekibuga kyammwe tugambe bwe mugula buli kimuwe. Kati oba odde eno obeera odda Masaka kiri obeera odda Masaka. Eno obeera odda Masaka ate eno kino obeera odda Golo. Eno obeera odda Golo. Gye bagamba ku mwalo kikutwa lya bbanga ki okutuma ku mwalo? Ndowooza 15,000. 15,000 okutuma ku mwalo. Ekitegeeza kibanguyira okulya ku byennyanja kyo kituufu. Tewali ebizibu. Ate wano obeera odda Masaka wano obeera odda Golo. Eri oba oddayo Kayabwe si bwe kiri? Eri oba oddayo Kayabwe. Gye tuli maama. Wangi? Amayisi masooka ogenda ojja kulola. Okola ki? Obummonde. Sooka ogenda. Baby girl. Ete ezo ssente. Zuwe maama agenda agula obummonde. Mufunye? Tebafunye. Mutumizza? Bagenda kweta bulesi kale maama ngenda kukulaba ngenda kukulaba kale kabaleete tujja mulaba obummonde bwo buli ludda jja tugende gyera jja tumugulira obummonde kino kiveewo obummonde maama tebatutomera tebatukola ki tebatukoona mukisa bala kweta bulesi bala kweta bulesi sabo obummonde bwa mmeka kilo ya 2 kati mama mwoyo kilo 5 mama kwoyo kilo 5 toli eri yako mpola mukadde okujja okugamba naye ngulirayoko obummonde ngende ndyeko kazi batayo batya bayitawo Katonga omugutu guyiseko wali eri omugga ogwa Katonga Yesu okoleke bagamba Katonga gwe bazaala kubanga waliwo Katonga waliwo Katonga ne Muyanga ku byonna aliwo gwe bazaala. Nze mpulira buulizi nti Katonga nti bazaala buzaazi batugamba mbu waliwo amavi omukazi we yakuba Muyanga gwe bazaala si Katonga so Muyanga yagabira Katonga nenga Muyanga ye muzaale ate ye mutono ate yagaba kale mama tofukamira kale dia genda oli obummonde mama wange kale mama bye nangi mama genda oli obummonde mama nja kuddamu nkunoonyeeko gwe kati kano ke kagundi kammwe kano ke kasenta kaffe akatawuni omukyakalira era bwe odda ku mwalo singa lwe tufunyemu akadde basotolako ku mwalo baba basobola wali ebyennyanja ne wali wennyini ku lutindo naye era bavuba uwa wali ku bridge nabo bavubirawo omanyiyo ngamba eri ku gundi eno ku mwalo gwenu kansooka embuuze taata naye nga wawanvuko muzeeyi ali yo yali awo naye muzeeyi tetwatandise dda okubeerawo oliko nalebani bwe mwala okulonda wano mu katundu nalebo nambooze
waliwo n'ebirungi. Kale muzeeyi. Mama Elvis ono ye Mama Emma. Mama Elvis gye balekeeyo. Kale munaaye. Olwa bagamba dda yenze. Bambi. Akatabo lino kanyumidde, kyakanyuma okubiramu omuziki. Oba onywamu n'onywamu omwenge n'otamiira akatege stage. N'onywamu ne weegalika. Si we bagamba? Nywamu weegalike. Tugende ninga kusula nga amanyi tulaga weewaka. Anti tuddende. Ya tugende. Yangu tugende. Emma mami wa mulabi. Emma. Yangu olabe mama munange. Yangu mama muweko haga kale. Mama muweko haga. Todanga tula ku video kwokka. Wadenga kula ku video. Emiyembe no gyengera. Emiyembe gyengerera ddala. Anti nze nyina olugezigezi n'akajeja. Kati gyani? Gino emiyembe gya taata. Gya muzeeye? Iye. Kitegeeza nsobola okulya nga bwe njagala. Iye, tewali buzibu. Tewali taabu, gyengera. Gyengerera ddala. Balamusiza bannyabo. Mujje baleke egyo. Ole nnyabo. Bakenze gyengera. Ova kunyina? Guno guli gutya? Ogwo muto. Guba muto, Gugo n'ogwengedde. Ani asiba bw'ati muzeeyi? Wangi? Muzeeyi yabisiba. Taata, gwe yasiba bino bw'oti, Omuti. Tewali baana balinnyayo. Abaana we bali. Guno gwengedde sisho. Kanyike, osobola otuwanulirako ku miyembe? Kale. Kati guno eno. Omanyi nti gwengedde? Guba gumyuseeko. Tetubakuba. So bagimanyi? Gwengedde. Camera boy. Sabo nkwagala. Olabye Mama Emma? Olabye mama wa Emma? Ngenda kutula taata. Naffe tusanyuse. Yagenda mu lukiiko lulala. So tukubuuzeeko muzeeyi. Tusigale mu byaffe. So tugende tutuuleko. Nze yagenda. Muzeeyi. Tuleko ndowooza wano eno. Akajja kusinga. Muzeeyi ffe tugenda kwewanikako. Ebinyuma. Naye no muzeeyi nga wala. Nga wala buti ogendako mu kibuga. Si Tendo soko oveeyo. Mayiro ziri 5. Banteeke wano bwe. Hano gokka. Tekiwera 10 muzeeyi. Bobo baze mayiro. Bobo baze mayiro kujuka ambalo gene masaka mayiro. Tendo vaayo mami atuule. Eradde nnyo. Eradde muzeeyi. Si bulungi taata. Sibyetya ssebo. Gye baleke eno. Kale taata. Gye bali balungi. Mpozi mu eno. Akayembe kaabala. Tuleete emirala. Mwera kuleeta? Mudde mumumbuze. Tusanyuse okulaba anti. Kale Mama Emma. Eradde anti. Eradde nnyabo. Wasibye otya anti? Eri munnaaye. Muli omutya? Tuli anti. Eradde munnaaye. Ye tuli. Oli otya? Eradde nnyabo.
Emma jangu obuuze mami. Taata Kamira nso omubuuzi. kansooka okwebaza okubeera n'abaana bo bano abawala n'obalabirira bambi obalenye webalira eddala kubanga baŋŋambye nti maama yagenda yaŋŋambako ne mama Emma yaŋŋamba ku maama yagenda naye tata waali nti era babeera waka waane wa taata bw'obulamu bw'ensi bwe twebuli naye obeera ng'oli taata n'osigalawo abaana bo n'obabeererawo tekiba na buki na buzibu webale tata webalira abantu tubafuna tutya story ndoza mama Emma yagikugambako ate kati tuwulidde gwe oli mu bwangu nze seetise taata naye mujja kugira mpola mpola mujja kubanga Emma ajja kumulaba mu ngeri ye tizigwe muzeeyo osobola okugenda n'obako konywamu kakonga gwe taata Tweyanziza nnyo anti tweyanziza. kamuzeeyi si nnyo webale kubeererawo baana muzeeyi webalire ddala era Emma si ono twatandika ono story agimanyi nakubalabika ogenda era agikugambamuko nga tonakumalayo nasooka okwebaza obuyambi bwe mwakola nga bakyali mu ddwaliro byonna babiŋŋamba byonna babikugamba baali oli muwala wange waabwe aliwo omukulu waluŋŋamba mukwawe oli mukulu waabwe mukulu azaala ono gwe basanga mu ddwaliro yali amuliko nga yali mu ddwaliro nabiŋŋamba esimu wali abazze baleeta obuyambi batuwaayo bwebiti ne bwebiti era nga bagenda balambako fe tweyanziza bannange batukolera bannyabo n'olwensonga eyo bonna bonna we mwajja bamazeewo amiina taata twasiimira ddala amiina taata era betuli naffe waliyo kubanga kyeri mukola saawa eno omwana ono era nze badde ngezako omulabirira oli baabona bandikisa okusoma oyo Emma osigenda kutandikira ddala okubanga muweerera kati tomanya kubanga bambuyitiddemuko ku mbeera ono naye wana bandisa okusoma tewaliwo obuyambi tulina abazira kisa ababeerayo era asobola okuvayo n'akolaki nalaba ti ebiseera ebisinga omuntu oba talabye tasobola kumanya fenaffe okusindika be twasindika ne bagenda malwaliro kusanga omukyalo ono n'okubanga ali sitaaka mu ddwaliro gye yali ali singa tetwamulaba singa tetwategeera kiriwo saawa zino tiyandibadde ng'akolaki sijja kulimba maaso ga Katonda nti tubadde nga twogera Emma era namugamba mwana oli batuuse okusoma okolaki ogambanga naye mbadde nsobodde okubaako kenfunayo ne mugamba Emma kaako kenkwasizaayo omwana mugula ekyokunywa mama Emma kaako kenkwasizaayo omwana kolaki so kati omwana oyo ye kyemanyi Mukama ajja kusobola okunsobozesa ajja kunsobozesa tulabe obulamu bujja okubanga bukolaki nga butambula nabe nti basobola okulaba nti nsobola okumufunira ku buyambi nsobola okulaba nti asobola okuba nga asoma kale mu mbeera eyo kyemanyi Katonda ye mugagga ye muki ye mugagga tuvudde Kampala tuzze muzeeyi batyo batya wano bayitawo Katonga Buganga Buganga Katonga Buganga Katonga Buganga muzeeyi Katonga tumulabye kigambye wamuneyo Katonga sita Katonga gwe bazaala waliwo Muyanga ne Katonga eno guli gwe muga Katonga muga Katonga Muyanga aliwa Muyanga oba okutte ligenda mu bulo era ne mu ŋŋando wali omuga gwe bayita Muyanga Katonga ne Buyanga ni gwe bazaala bagamba nti Katonga oba wabula eyo story sijja kulimba kati muzeeyi obulamu bubatwaliriza butya maama akulekedde abaana bali babbanga ki oyimiriddewo otya mpaka saawa yolera okubanga obakuzizza yagenda bali mu bbanga kibongabo wabula omuto yali mu bbanga lya myaka gyali 2.5 Bole yali mwena aliwo yali omuto adda koono kati maama agenda okuva mu bulamu bw'ensi ngali myaka okuva wano yagenda okumuva mu bulamu bw'ensi Bebo yali asoma mu kyakomeka yali mupiwano yali top yali top tubali myaka emeka kuba kati wayise emyaka 2 nga maze senior 4
banga ddene so mama yamuleka muto ddala kati muzeeyi yali myaka nge tewasikirizibwa kuwasa mukyala mulala okukuliza abaana okunkuliza abaana nze ŋŋamba ku lwange ekyokukuza abaana sikakasa nti oligoba olesera balina okukuza abaana wabula katonda alina okola ki kati waleetayooko tewaleeta mama we yagenda enyumba tewagiteeka muntu mulala yenna gwe ne weekuliza abaana kimanyi nti oli taata naggwano simanyi oli taata naggwano abaami abasinga abasajja abasinga ti mukyala we kasita avaawo abanga akuba gudiikudde waita emyezi egyo oba ogutubiraba ng'ataddewo ekimyula mu nnyumba ne oyo gwataddewo n'alyoka abonyaabonya abaana abatulugunya paka kuwulira bubi kati muzeeyi oli wa ddala muzeeyi wa ddala so kati bonna mubeera wa taata yabakuzizza paka ssaawa zino muli naye teyabateekamu maama temukera ku makya ne mukimwebaza era tumwebaza singa twali tetumwebaza era singa tetuli kati taata obugamba buno tono ndowooza otusiibule kubanga obadde bole abagenyi bamaze okuleeka emisana bagenda kulya amajiga ago tugalaba ago ago majiga abapangisa kati lwaki bagaanika amajiga olaba ago gaanika kigayambako oli bwe baba gafumbye odisusa olibanga erikuze ne bwoba ogayisaawo ogenda odisusa ligenda nakikuta bule ngolodo era bwabaawo obulamu anaba katonda gwanaba awadde obusobozi nafuna waddembe okujja okukolerawo kyayagadde ate kyendabye wali katawuni wangi maama bannange bandendeke omuganda mumpe kagundi gwenasimange mwenge ebigere tote mumpe kagiraasi bule genda oleeta akagiraasi banaye ngenda kunywa ku tonto mwe mumanyi kikyekyo kunywa ku tonto mwe mukolaki wabula bule yanguwa bannange taata nnoze nsobola n'okgenda enkya abakubidde bampeereze transport baganye kati nze olaba omwenge joyi ne wababyawo nywera awo wabiwona otya muzeeyi nga mumba mukyasinza okuseesa kakawalagi akenge ate nenaku giwaitamu eyamaama nga bagenda wagugenda era bwegenza nengunywako oba kuva ddala togunywa sinywa nali nkyali muto nnyo kale nga maama ngezijeyo mu bintu byaffe n'okuviirako ddala nga tuli akuganye mmemme negana buganyi yo nga yo kati olaba nengeza tewabireka bbiya nenkanywako katosa mu bulago mulazi wenyinza okulwalirawo neno nawe ku mimwa myembe kitawo toguyinza okunnuma wagula kunzitogesi ninesonyiwa kama katusasire taata tulabe okunatwalaganya embeera yatusabire busazibulamu bulamu bwokka era bagamba obulamu bwe bugagga kyensinga okwagala kulaba nti waliwo famire gyensanyusizza omanyi kandi abakwadde obusobozi n'obeera butono otunulya famire yo yokka oba tunulya abantu bo bokka nunyako famire endala nayo gifuula efamire yo kati eno yafuuka famire kituufu bagisika busisi naye Brenda waliwo bule yaŋŋamba yalwa mulala bule yafiirwa eri mu kyalo yali tatani ogwo yaŋŋambira kwabo yafiirwa eri munda yaliete kwica lwa mikoma yono anti era gwenali nkugamba nanti akati okugamba eyo mitawaana era kyenkana naffe kyekyalo kyekimu nanti era kale kyenkana ebyalo biringanga kyekimu kakali okuva wali erwa mikoma wali eri nyiwano kati olaba era erwa mikoma ffenna gombola si ekituntu erayi
Kituntu. Ye tufine tuzalibwa mu Ggombolo. Kituntu tuli ba kituntu. Era naffe Ggombolo yaffe ekituntu. Kituntu. Wewali. Tewali nje muzee. Yasogola simu. Yasogola siki. Bole. Bitototo. Tegekera abantu bannange ekyokulya ogamba saba mmeka. Embeera muzee twalina okuteka mu ddene munange liwe twajja namukajja kujalabe ku mwana wange kubanga oba mujjayo mu ddwaliro ddwaliro Terera gwe wangi yoko mpaka ntukangaako bule wangi twakojje kati nina message kati muzee yinza ono omwana njagala mu oyo kati twagatunonyize oli omulala nina abantu ekyo kituufu tamanya okuyitamu waliwo abantu kati kiriwo omupe ku namba yaba abantu kakaseda kituufu nnyo oba nga asobodde okusindikayo abantu be fena tuyambagane mpolampola muzeeyi oba nga maama yakugendako mu bbanga eryo naawe okoze kyamaanyi nnyo okuba nti nno abaana obalabirire n'abazzukulu kati ndeeterako ebyo tukampe tutuule wano mu maaso wano waliwo layiti ennungi kali muzeeyi eri gundi ani yakubye ebyo ebijanjaalo ebijanjaalo teeka wano maama ffe twabikubye mwaba abikubye ebijanjaalo bikala so muzeeyi wawona okubanga tokombako ate nkyakugamba tufuna emikwano tufuna eŋŋanda mpola mpola kaze muzeeyi ndaba waneeno we nali nkyasoma oli lumundabera nga wammeka wataano balageko oli lumonde abanagala bajja kujja bagule wuuli omulegedde kati muzeeyi basooka mwoza lwaki bamwoza aveeko ettaka batune nga talina ttaka oyo yesimbyewo okuwa mpigi district wa kibiina ki oyo bamu makadi ya nuupu najja enajja independent muzeeyi mbadde nkyakugamba nkyakunyumiza emboozi kati nze okuva buto bwange nina embeera gye nakuliramu manyi katonda ono omulaba katonda ffena yatugabira bagenda kutuulawa tutule wano no tutule wano muzeeyi tutule wano kimala tutule wano maama teeka wano ne banangeza amasala gajja kunzita buli wendaga kubeera kulya yahateriwa eta akataasa gyoli mubireete maama twala kulinnyako kati tugenda kulya kyennyanja nanange muzeeyi nga mwatutegekedde tugenda kulya kyennyanja nanange kijjulo nga kyamaanyi amala okulya ono tu kati muzeeyi olagawa waliwo olwaleero katule wano kati mwamaze okulya muzeeyi naye amaze okulya mwamaze okulya teekako wali akatebe agenda kutuula awo jeera male nkyakunyumiriza muzeeyi muteekerekaawo maama genda okatereeze wali katereeze bulungi muteekerekaawe azijja ogenda muwa amazzi kati muzeeyi kibadde nkugamba mabwe wala ku kamulali yenna alina gwoba ofunye oba muto oba afaanana atya kati muzeeyi nze buli katonda yatutonda naye engalo zo nga bwoza ti newe eri azitonda tezenkanankana alina ensonga zowali teyakola ki teyazenkanankanya okimanyi nti muzeeyi waliwo abantu betusinga okukola naye nga batusinga okuyingiza
nga tukola nnyo nga bw'okiwulira naye ng'ate bo batusinga okukola ki okuyingiza so byanjawulo kano olw'ensonga eyo Katonda omulaba yamanyi bwagaba yamanyi lwaki agaba yamanyi bwakikola kati wabeera ng'alinako kyakuwadde kiba kirungi n'okigabanyako ne banno kubanga nabo babeera abantu ali nabo bagezaako okukola muzeeyi bukyanga wali obadde obukyanga okuza wali otuddeko n'ogamba nti akantu esigenda kukola wali wajja okumpa wali osuubiddeko naye okera n'okola esente ne zeekwata ezirabise ne zirabika ne mukola ki neyanza mangu webalidera kwako mumpeereko ajja kumala taata amala mpeeraako anaabe akuja kuliko obubala kuliko ebala kaakati nga bwe mbadde nkugamba nti mukama wabanga alina kyakuwadde gabanyizaako omuntu omulala kati muganda wange oyo omulaba nga bw'ali bisaawa zino akalimu kaakola kayinza okumuzibuwali okuba ng'asobola okulabirira omwana we bw'omu bw'ati aweerera omwana alwadde amutwale mu ddwaliro omwana alwadde amutwale mu ddwaliro omwana okwamba tagenda kuyita bwereere then n'okusoma weesange nti abasajja muzeeyi kati nga ggwe oli musajja njasa biggu nti wasobola okubeerawo wadde maama agenze bannange omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze ekisasagala kujjukiza mbeera eyo naye kyaliwo kyajja maama mu kaseera ko n'agenda n'osigalawo n'oyimirirawo abaana bo naye kati n'olaba omusajja nga waali mama w'omwana waali n'omwana waali naye n'akulaga nti asobola kukola ki kulabirira mwana mabule jangu tuule tuwe saala tuliishe emisana jangu tuwe saala ayi mukama ekyokulya kyaffe kyetugenda okulya okiwa omukisa wa Yesu Kristo mukama waffe amiina so byebyo muzeeyi nolaba nti no tata w'omwana waali muzeeyi naye nekiba kizibu okuba nga yeewaayo natwala obuvunaanyizibwa bwengaani nga taala gye bali abasajja bangi ababikola ne bafuula abakazi basingo mothers naye nga abasajja gye bali balamu nze ku busungu bwe nnina waakiri nsaba n'afa n'avaawo ne mmanya nti tata w'omwana wange takola ki okusinga okunsuulirwa omwana n'embeerawo nebulamu naye nga gyali bw'atuuka esaana bange omwana mukuzizzaamu omwana avuddemu omwana afuuse omuntu oba omwana yala ne kyeyekoleddewo nga gyalajana nti omwana wange nono omwana yamwetaagira yagenda okuyimirirawo okumuyita nti nomwana baleeta ku munnyo gole bataddemu omunnyo nze kyasinza okwagala okulya omunnyo muzeeyi leeta ku munnyo mutono ekyennyanja kiwooma baneezi buli wendaga ndya buli wendaga mbeera mu kijjulo buli wendaga mbeera mu kulya ebyokulya bwoba obifunye oba olya wabeerawo oluusi ekiseera tekyokulya nga omuntu tokola ki ale kiriiwo kale muzeeyi oluusi nga tetwagala olumulemu mumwerimirwa mugule twamwerimira so nemmere ebala kati akatooke gyekali wajja sinako mugula kagule waliwo weriri bweri bulamu nga tugula weri bulamu nga mugula noba nga weriri nga muyonja weri bula nga mukola ki nga mugula kati muzeeyi mutabani wono yazala mama Brenda oyogerako naye n'ennamba ey'essimu sijja kulimba nti njiyina sigirina naye takunoonyaako gamba omunange taata oliyo otya tatawaana bwe yamala omulimu gwe n'akola ki kale singa laba akatambi kano kubanga alabye ono omwana Emma agenda kubeera ekyenjawulo nnyo nga bw'okiwulira ebiseera ebisinga abaana bakulidde mu bugubi muzeeyi bafuuka ekyenjawulo kale oyo Emma oyo ajja tuuka ekiseera amunoonya agambe nti mwana wange togezanga okuleka mpozi nga ze essaawa zino n'agamba ono omwana wange kanwala obuvunaanyizibwa naye mu kaseera kali ng'omwana avuddemu ng'omwana kati nga yavaamu nga tebakyamuteekamu tagezanga n'avangayo era nsaba mukama Katonda tusobozese wabeerewo ekisoboka kyonna ale kijja kusoboka kubanga nze embeera njogedde ekitumuze ine neewaayo kyemanyi nti nze nga nze sinze
asobola ne Katonda akola ki yasobola nze siri mugagga ne kama ntanyima kasane nga nkaagadde kino kuwulya muzeeyi nze ndi mukazi mukozi era kyebwa ki siri mukazi mugagga mbu ndi mugagga naye nga nyina kyenjagala Katonda akola ki akimpa netaagasire kakola kino Katonda akola ki akimpa kati awata hema yonna gyali akimanye nti ono omwana gye bulagayo mu maaso oba saazi amulabanga kyala agajja kutuusa nga amulabanga mwana tatawananga omunoonya Mukama yatuyamba tujja mwekuliza ajja kukula nze manyi kinyala kunva zeeno biki bwe bitiye kinyala kunva zeeno bino byenyinja bikiye biba biri fresh tebigenze mu fridge tebikoze eki biwooma era jangu tulye sebo abagenyi be basoose okujja nawe nja kukuyita ku lulala era buli mwe abeera n'olunaku lwe mwebale nnyo okutugabula mwebalire ddala mabuule mbule omulojje webadde kutugabulira kati beera muntu mulungi kola ebirungi ojja kulya paka kuwulira buli wendaga ndya muzeeyi amiina buli wendaga mbeera mu kulya ntandike ntandike muzeeyi muwala wange mutabanyi wange mwebale kujja tulaba nemutindiga eggenda eri lyonna okujja eno gye tuli ewaffe mu kyalo eno nemujja nga mutunoonya okujja tulabako era mbebaza n'obuyambi bwonna bwe mwakola muwala wange oyo nalwe Brenda bwe yali mu ddwaliro enkozi nemusobola omuwa obuyambi obwa buli ngeri yonna era baali ne mukulu we era obubaka ne babumbuulira bulungi nnyo kiwaliyo abazze abagaba obuyambi mu ddwaliro lyaffe lino naffe tufunidde omukisa naffe tutuwa naye nze ku lwange era nali mmanyi ti abo abagaba obuyambi oba be bali abantu abakulu ennyo abakadde nnyo oba abagagga ennyo tugamba bennaalirabidde wano nti bazze oba tulabako nti oba bajjidde oba mu mmotoka zifaanana zitya oba zifaanana zitya era nanke nnyini mbadde sibasuubira nti be bammwe naye okusinziira bwe mbalabye mutuufu era nga nammwe muli baana bange okusinziira ku myaka gye mulina si mmwe bantu bakulu mu myaka nga bwe mbadde nsuubira era okusinziira bwe muli mu myaka gyammwe si kyembadde ndowooza nti mumuyinza okuvaayo ne muba nga mulina kyemuyinza okukola kubanga mugenda nga bugaba obuyambi olaba wabeerawo omuntu omu ne bamutikka ettu litwala ewa gundi wabula ate n'asalawo yalyerize n'alyeza ng'ate bakoze eki alitwalira n'agaana olituusa n'asalawo alifuula erirye n'olw'ensonga eyo bannange nsiimye nnyo nsiimidde ddala era badde nsuubira oba nkakasa tuleme kukoma ku kino kyokka nti olw'okuba olwaleero muzizo tulaba ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'11 2025 wabula kisigale nga tutambulira wamu era mbadde nsaba ffenna tuli bantu era bw'abanga waliwo oba ekiri ku ludda lwammwe mbadde nsaba naffe mukole ki yaja naziika taata mutugambe yaddukirirawo mutugambe yaja naziika taata kasakiwulira nti muzeeyi afudde saafuna mukisa gumulabako ndoza oba naye yali tantegeera ku maaso kati lwaki tobajja n'ombuuzaako anti kati wali abantu baali bangi ate engeri we wali noneesonyiwa kati nja kulaba nga ngamba tugende bambi kati n'olw'ensonga eyo bannange katusigale nga tutambulira wamu n'omukwano ogwo ekizibu kyonna ekiba kigudde tubeere nga tuli wamu ffenna famire emu kitole kubanga bannange ffenna awamu tutambulira mu kuyambagana kituufu muzeeyi mwatulaga omukwano mutuyambye muzze tulaba nemugaye kati tugende tulabe ku mwana waffe gwe twawa obuyambi ddwaliro
ekyomukisa ne musanga nga waali ate nga mulamu era bw'abaawo obulamu omwaka ogujja agenda kutandika okusoma. Mashallah. Omwaka ogujja agenda kutandika okusoma mu buli ngeri yonna. Kati baana bange mpozi mwansanze nnyina emikolo nabadde nnyina enkiiko 3 kyekyamalizimana obudde buno akamalizaako enkiiko 2 kati mbadde enkiiko ezo zaaki kuliko olukiiko oluteekateeka embaga kuliko enkiiko 2 za lumbi kale olw'embaga mmaze okutuukayo n'olw'olumbi mmaze okutuukayo olumu kati kaŋŋende ku lulala nalwo ŋŋende ntuukeyo bintu tubeera mu byakuyambagana kaso tubuuzizaako muzeeyi banyo balire ddala kati n'olw'ensonga eyo kasita bato bamuwe bali kansigale nga mwogera nabo wabula kansabe Mukama bamunaaba mutuusizza okuddayo Mukama abakulembere abatuuse bulungi buli muntu we yavudde era tuddemu kusisinkana omulundi omulala nga tuli balamu n'olw'ensonga eyo baneka mbasiibule kale taata webale kutubuuzaako webalire ddala nawe tuuka bulungi gy'olaga taata Mukama kuume tuliddamu olundi bula ogenda kati obono ojja kukeera bukeezi obudde bugenze jjamu wa Sande bakusindikidde oba tugende naye jamu ogenda wa talina ebintu kati gende entebe ojja genda ekyakera bukeezi ojja kukeera bukeezi bakwade transport bagenda kusindika naye obudde bugenze kati tosobola agenda lumunkya ojja kukeera bukeezi kale muzeeyi tunaddamu akantu kaffe kano kale bule ng'akamanya akantu amamu gye tunyumyenyumyemuuko muzeeyi katuna tunyumyanyumyamuuko amina muzeeyi tweyanzeege mama bule waliwo ebivuga bingi gye batugende ne manju ku muyembe banaye nga tubunye obufoofofo tugende ku muyembe enemmere abaana bagirye jangu twale nemmere banaye ndide nempulira nga mpiseeko na buyisi ani yafumbye fe abafumbye mu nyumba muli mugundi nga tuguddewo jangu tutuule muno kyaka tukisoboko muno kyaka mulimu layiti emala ekyamu nemala kirabika manyi n'okukyala ne mutatuulako mu nnyumba kibeera kintu kiki kiralamu tujja kwetulira wano ndowooza omwana wange muyita jje gana tuula waneeno Enjo wano weggula Enjo mama Emma wamubuuzizzaako Emma mama wakuyita ali bize yenna ali mu byennyanja kale maama naye naawe labayo tugende wenna n'ebyennyanja bannange tutudde wano maama zaali mirimu jamu engatto tuula wano yadde maama sibeeyo otya nno bulijjo wesibeera ono ye jjajja wa Emma yabadde amufaako buli ku makya bikopo bya buugi nga bisoma jjajja wa Emma y'ono naye munnange mwebale namwe okubeerawo mwebalire ddala kubeerawo Mukama yakuuma manyi tubeera ku kyalo n'ebiera byakuyambagana mulimu lwosisinkana nti abantu abamu bo babi batagala kufaayo nakumanya naye nze neewunyiza okubanga muzeeyi yagaana okuwasa kituufu maama we yagenda ye naasigalawo n'abaana be mpaka abakyala emitima teginkanankana okimanyi ekyo omukazi alina omutima gwe omwana omutima gwe ekyayinza okuleeta kale omukyala nokakadde mu maka
aga Katonda mu ggulu anti abasajja abasinga tebalowoozaako bani ate muzeeyi nze namwewuunyizza. Jjajja wa Emma kanfuniyo kasooda katonotono manyi munnaaye Genda ogambe bali abali eri. kasooda nali maama ojja amiina maama amiina ojja genda okanywe gwe ate munnaaye naawe obale kubeerawo kati kuba kati oli omwana omulaba ye namuzaala nazaala muzaale nazaala muzaale tusisinkana omanyi Katonda byonna yakola ki yagera tufuna famire ez'enjawulo mu bulamu bw'ensi tufuna famire ez'enjawulo maama onowwo kizzukulu wamma kati gwe nawe olera bazzukulu naye oli mukyala mulungi mukyala mulungi omulaba kyokka oli eno mukyalo naye maama olabika bulungi weefaako olabika bulungi sijja kulimba ate ng'oli mukyalo otasobola kikkiriza kalo singa tobadde mu mbeera eno yakulaasana singa olabika otya ate nga ennaku ebeerawo kati saa zino taata taliiwo naye yafa emaleka oluggi taata Tendoleka oluggi. gamba amazima ga Katonda mu ggulu amaggulewo oluggi lugulire ddala so naawe geweerera abaana bo kati olina abaana bameka maama muzeeyi yakulekera abaana 7 Luveeko owulidde? Jangu otule wano eno. omanyi era balina okusoma balina okulya kati omuna nga w'osangira eyo ngeri abantu bamuzira kisooli n'agamba nalabye munaye omukyalo ono ampeyo omwana omukamuwere naye omukyalo ono ampeyo omanyi eri abantu Katonda beyawa emitima emirungi ate nga balumirirwa ensi ya Mungu mawe ye twakunambayo tugende nayo jakuba twakunambayo tugende nayo munaye tomanya Nje olabye mami Emma wangi naye nga wali ondabyeko mama eri 07 4 7 8 4 8 sembayo 6 07 4 7 00 ninako 07 okay 7 bana nzize obutondo mama 07 4 7 8 4 8 niwasembayo 6 mama niteko jjajja Emma era teekako jjajja Emma jjajja Emma nenga mama yeddala Mama Rose kati yenze Rose kati onzalira ddala onkoze bubi onkoze bubi oli mama mulambirira mama Rose abaana bo beddira ki ate gwe obeera muganda wange asenga oli senga ndowooza kati otaba muganda ngo obeera senga nsanyusa okulaba era bujjo noonya senga w'omukolo basenga bange bali eri beekwatakwata noonya senga wa mikolo gyange kati yegwani tuwa erinnya eri ery'ente kasobola okuteka Mama Rose Mama Rose senga ogenda kulimpa ani jjajja Emma anti naffe bye bimu era olina okuba nga oli naffe tugalina nga Nannyondo kati nannyondera muganda wange
era naye gyali nenzirako era lyerinnya lye Bannamata, Nampijja, bonna gye bali abo bokona Bamuyingo. mama muto mama muto yenna kati awo Okitegedde? Tusisinkana. Kati basenga bange bali bekwatakwata buli omu ali bibi bakwegayirira nnyo kati senga wuuno nabeerako senga naye nga nange sirikolangako nenneekaza ne bagamba olina okwekaza anti olabika bulungi tufuna gomesi nga yamalayo nze ne gomesi bweti naje nafukamira nabuuza mutabani we ne bagamba wa ati tufaanaganamu oli senga mulambirira wama ate bamuganda wange basenga senga nsaa kumpeereza kakunywa kange ako kolaba oba kandeetedde kamwange bigere onywako onyweko oba tonywako kamwenge bigere tonto nabatudde nno mu maaso kakati sembera wano kakati lwolugi lweggula Luludde terweggula. terweggula batayekeja ng'alina abagenyi abatazunza njuki kakati ye kamwe nnyini Asigenda dume. kakati Genda otuule wali eri. yakunyumizaako emboozi tumufuna tutya kajjaji tunyumize naali alaba abe ng'asobola ogiraba oba ogitegeera omanyi muno mu nsi tufunamu byakuyiga tufunamu byakuyiga ate n'ekyala tufuna abantu mu bifo eby'enjawulo teekamu engatto kwateri engatto yange ogiteekemu bwoti kuba egonderera oba tugende wali muyembe maama senga tugende muyembe banage tuwunya obufoofofo wano watusoobedde tugende muyembe ne bbugumu naki tugende muyembe mama buule katubune obufoofofo ne bbugumu lingi buule leeta ebbaga yange n'essimu tugende no senga Mwambale engatto zammwe. munnange nensi kapaita obugundi muleete akakeeka senga wange togeza kufuuka wa mikolo gwe njagala tonto wange kabanvuma obutamiivu bagala kunvuma obutamiivu n'obudde bukole ki ono mwenge bigere kitegeera tonto Senga gova ozijjayo nti. Weebale. tutuule wa Oba tuteeke wali. tutuule wano tuleteeka wano ndowooza tutunule eno tolaba waliwo Kumayinja. kati buule Wanji tuwe emboozi yaffe buli kimu bwe kyali tulabe tuyinza okutandika eriyo abantu eyo oli nagana naye mukama ngenda mwebaza ntya kati nze obweyamo bwange oyo mukama ajja kunsobosa buli kimu kijja kuggwa kyonga kasanga si kwewaana ti bulaga handiko tubuulira sitole yo bulungi nnyo bwolamuko bwoti bwezaayo oli mulungi saba nkojjeera buule wali omuyumirizaako emboozi senga wange wali omuyumirizaako kati Uganda n'eddoboozi kale nga gwangufu ebiseera ebimu nti wetusanga eyo abantu kati olaba maama tunenge gisanga senga wange tunenge gisangamu abantu mu ngeri ez'enjawulo nze we nasindika oba nga ffe twasindika abantu baffe ogenda mu malwaliro okutaayaaya
ono tebama nti baba namusanga oba twali tumumanyi naye twamulabirawo tumutegereraawo alisa twafuka ba Luganda timberawo nangamba mama Emma yetagayo kino olwasino natana kuŋŋamba ze neye ne mugamba mama Emma ne mugamba omwana wange ali atali mu mbeera ki kwata kana akantu muguliyo kasukaali kola bwoti oba okiraba so kanyumye emboozi yonna nga bwe yali kubanza n'okubeerayo saaliyo twatuma butumi naye ogerako nnyo sometimes tukola ebintu abantu nga bagamba oba we are just playing. Gwali mwaka 2022 omwezi gwali gwa Desemba olunaku lwali lwa kusatu nali mu ddwaliro enkozi nazaala nga 15 Desemba sawa zaali 7 kyenkana lubeera lwakuna kati lumu mba ndi eyo nga basawo bambuuza nti naye oyina ebintu konze ninako ebimu bye nasobodde okugula kati nga abasawo baŋŋamba ye olwo babimbuuza kiro nga mmaze okuzaala kati enkeera mba ndi ne mukulu wange ntudde omwana ye yali yeebase Emma ye yali yeebase ng'azaaliddwa kati nga nfuna abagenyi naye ng'abagenyi abo baava mu kitongole ekya Nnyondo Media be bajja ne batulaba basooka ne bafulumamu kati be nali nabaawo ku ddwaliro ne bambuuza abo bamanyi konze nedda sinnaba bategeera kati ekyavaamu ne batugamba bakomawo nga baleese ebintu ebyo byo byali bingi kubanga era abaabirabako bo baasiima nga byali bingi kati mba nkyaliyo ku ddwaliro nga nkwata essimu nkubira taata Emma nga mugamba nazadde omwana naye omusajja teyaŋŋambako nti oba kuliko omwana aga Katonda mu ggulu teyaŋŋambako wadde nti oba kuliko omwana omusajja nga nsirika mutima gwange nali mugumu nga ŋŋamba Mukama y'amanyi era nange Emma sinze namutuuma erinnya Emma wabula bamaama be bamutuuma erinnya Emma kati taata Emma we namugamba nti nzadde yadde okuŋŋambako nti kuliko omwana nembeerayo mu ddwaliro kati nze neneeyongera okufuna kontakiti y'abamaama Emma abansanga mu ddwaliro kati nga njogera nabo era ekyavaamu nga twogera kale era ngaffe abantu bwe bankwatira ku ddwaliro bo be bampeereza obuyambi era ne ssente ezazisasula ez'oku ddwaliro bino byaliyo byo bituufu kati bwe twavaayo mu ddwaliro twavaayo lwali lwakutaano ne tugenda ewaka eno ne vidiyo gyeri ne vidiyo era yo gyeri bwe twagenda ewaka twagenda mu kyalo ewa mukulu wange gwe nali naye lwakuba yasobodde kujja ne tubeera naye naye era nga njogera ne bamaama Emma nga bwe bampeereza obuyambi oba oliawo nti sukaali wa Emma wuuno bino biguliremu Emma zino sente ziguliremu Emma ng'era nange kyenkola bwe natuuka ekiseera ne nvaayo eri mu kyalo ne nzirayo nali nkola kati kaddeko emabega wali olubuto za Emma yali akuwa ku buyambi era byonna nali neeyiyanga nze n'asirikira ddala era ne we nnali olubuto nga nninda mwezi gwange nga nfuna ssente nga ngenda ku ddwaliro we nali nga sinnaba kufuna nga abasawo mba nnyonnyola kuba nabo nali mbafudde mikwano gyange nga mba nnyonnyola nga baŋŋamba nti ssente naye ono omwana mugezi ye kati bali abajja bwe bajja bambi nti omuntu yenna w'osiima weyongera okufuna ebingi kati we bajja
bwe bamala okuvaawo yakakasa nti asigaza ennamba nebasigala nga boogera bwe basigala nga boogera namaana agamba kati mumpe ennamba eyani yama emo yaliwa ali ebweru nga bamuwa ennamba yange mwana nga jalaja nanga akaba nawulira nga kinkutteko ne mga kale kyonna kiba kiriwo ema nga alina kyeyeetaaga ontekera akaki akameseji era kyemanyi nti badde nga ntera omuteekeraako akameseji newakuba taŋŋambye nti munnange ema nti oba kino oba kiki akitegeera so ebiseera ebisinga n'omuntu n'obeera nga alina kyakuwadde bosi bagamba etasimu ebula akola ki abula agiwa kati singa yasirikireyo naga akyawedde ebizibu byange byawedde kati sabi kyaliwo ffenna twafuuka famire kati egyo nti era nze badde simulaba nko sijja kulimba ate yabadde yannengerako kubanga byajja okuziika taata yannengera kuba agambye byali bya nnaku tetuli mu nnaku yali apapa okumala okukomawo tiyajjadde okumbuuzaako wadde ki so kati okuva muogwo omwaka mpana kati saawa ey'olwaleero era nga kino kyo nkyogera nsooka omalirize maama era okuva we twasisinkana ku ddwaliro mpaka nakati era ffenna tuli mutima gumu sibeera awo ne ŋŋamba nti kati ndi bwenti nti oba kale ndi mu mbeera bwenti era awo emba nnyina obuzibuzibu era ŋŋamba anti wange ŋŋamba maama wa Emma twogera naye wali we nali nga sinnabafuna smartphone nga mpulira omutima gunnuma ng'omutima gunnuma nkozesa mapeesa ng'oluusi nkozesa ya mukulu wange ate naye ng'oluusi tabeerako na data ekinkakatako okugula simaati naye ng'ekyanguza simaati kubeera nga njogera ne bamaama Emma ono omwana ategeera kati yatwekwatira natuteekamu bwati kuba gye tuvudde wala naye nga ne mukusooka nali njagala okujja okumulaba n'omwana wange oyo ebyatawe byagwirawo ntuyingiramu ebizibu omutima ne gufa ntuyingiramu awo ebizibu nesooka nenzirayo naye ne ŋŋamba insha Allah nga nkomyewo nja kukola ki nja kulaba omwana nja kulaba maama we era nga nsaba Mukama Katonda ono eyatonda eggulu n'ensi azibye obudde n'abukeesa omwana oyo nsaba Mukama ansobozese kuba agenda kutandika okusoma omwaka ogujja so kati oba anaasomera mu kyalo oba anaasomera mu kibuga Mukama anaakola enteekateeka tulabe bwe tugenda okukikola naye nga Emma alina okusoma Emma alina okufuna obulamu obulungi kitaawe yamwegaana naye tetwagala atuuke mu maaso eyo ng'avuddemu omutwe je nga amunoonya njagala alabe kano tata Emma bw'obanga osobola okola kano akagundi akatambi n'owanabeera nga baabaganda bebakalabye oba bannyukuba bandi bamaamawo baani bakakutuuseko buno obubaka obufune omusajja yenna asudde obuvunaanyizibwa bwe n'agaana okulabirira omwana wabeera mwetaagidde tovangayo omwana ng'ali successful tovangayo ng'omwana akuze nga alina kyafunye kubanga oyo omwana agenda kubeera mwana wa njawulo bano abaana bakulira mwene embeera ebiseera ebisinga Mukama abakwasizaako muki ngenda kulwa n'amakazi n'amasajja Mukama yasinga okukola ki okitegeera nono wuno naye alinawo omwana we wuno so tomanya waliyo omuntu n'ekirala bano baana ba muzeeyi baana ba taata n'omulala yenna omanyi nze njagala nnyo nze ndwawo okuvayo mu kamera ne ŋŋamba nti ono gundi mumuwa obuyambi gundi mumuyambe tusaba buyambi ndwawo era mukimanyi abatulaba kubanga ebiseera ebisinga bw'ovaayo n'ogamba nti bannange nali mu mbeera bweti mumuwa obuyambi abamu bayinza okulowooza nti nno oyisaawo bibyo gwayagala okitegeera kaiza ebiseera ebisinga bwendaba nga ali omuntu alina obuzibu nfaafaagana oba tufaafaagana naye ngaafe abannyondo charity twagiteekawo nga yakuyambako bantu bali mu mbeera etya embisi lwakuba nti tuli bagagga nnyombo waffe twamalayo buli kintu kye tuli bagagga obeeraawo nga famire yonna sigamba oba ekika kyonna mugimuli bonna bali butya naye togenda kutundya babo bokka Mukama wabanga akutumye mu bantu gakutumye musana kyakuteekako togenda kutundya famire yo yokka togenda kutundya abantu bo bokka okitegeera ogakutunulako wa kubanga nze byenjogera nzijukirawo nali nga nkyali mwana muto nyina ekibiina kye nateekawo ku ssomero just what tukiyita tuyambagane bwe nateekawo ekibiina ekyo mwabeerangamu abaana tetulina mmere tetulina bitabo sirina uniform kati nga mpita mu baana bannange kuba kaseerako nali sanitary prefect naye nga mpita mu baana bannange aleeseyo kaleese nga twago tuyamba otumumaliza nga tukota ku mulala kyankulya munda mu mutima gwange era nezye n'essaala yange ne ŋŋamba Mukama nkusaba onfuule ogwo omuti ogubaze oguliko ebyengera oba ebyengedde naye nga gwenda kuliwako bayala bokka nkusaba onfuule y'ensulo ekulukuta
mu ddungu nenge egenda kunywebwako muyonta yekka era nsaba Mukama Katonda agenda akikola nenjagala akikolere ddala nga situlidde muno bafamire yange nenga omutini wajja abako ne kandi yako nakuta abako ne kanywako nakola ki ene situgiryako makoola era ojja kuyita lumu bbiri nti rozeti yakoze eki wuli bamugolodde ali wali eri kikyensobola okukola kikyendesa enkoledde ensi ani agenda njagala atuuka ekiseera ono omwana awulye ti rozeti yafudde agambe mwahema yakoze eki akaba omulanga okitegeera njagala senga wange joli ogambe nti oyo omuwala yali wadde watejo onakola wati ne bali nti yafudde nti naye ekibi nnyo omuntu okufa akalambo buli omu nga gyali aseka busesi kubanga abantu gye bali n'otigomya abantu ku kyalo ne westa bubi ku kyalo n'otogomya abantu n'obeera mubi bw'ofa abantu ne bakola ki ne bafuuwa omulere kibeera kibi nga bw'okiwulira era kyo nkisaba nnyo Mukama Katonda kyemanya abalabe bange be balikera ne bajja gambiza nenga sina kye nabakola nti banagamba oyo yali asente zange kafaawo omule mirembe okitegeera oyo yakola bwati kabeere bwati kyensaba Mukama Katonda n'ensi ogiraba senga tulyako ndye makoola era nze esalange gye nsaba ne mugamba Mukama mpa bw'obanga ompadde sigenda kulya bwogu nina essaawa nakatono ke nnina nkola ki sikalya bwogu okitegeera mama gwe omutima Mukama yagumpa gukola ki nina omutima omugagga nze nga nze omuntu sinazikola ki sinazikwasa naye nina omutima omugagga nange ngwewulira guli mugagga sirya bwogu naye mba muno mu nsawo yange mulimu 15 tuzigabana muno mutugwembera nsisinkanye yeze so kutamuleka nakasawo kange nga programu yange ebaddeyo tebadde yakuvaamu ssente naye ngenda okola ngenda okujja wakanga kakalu nadala ne Uganda kyova ne Uganda ne mwana okola ki n'okusevinga era Emma saze naki sina bintu byenze nabyo mbunno obaati nshoppinze kyojja okukola ojja kugenda oshoppingireko Emma kyonna mu shopping nono omwana omulala atigera na zino nakwongera endala bwenaba nkoze eki kale mama nze za senti ndese bino ndese biri munagala mukolayo shopping kitegeera so yeyembera mu tutambulira leka just kibeere ekyokulabirako eri abantu abalala eriyo Katonda abantu be blessing nga balina sente nega kasente kakena abaana be tona kyomunyumiza nosanga abantu ng'oli aina agasente mabaka agasente n'agasente gasirikiddeeyo nenga ku kyalo kuli kaafa ngana ku kyalo ngana family tagikola ki n'amala n'afa ate agasente n'agalekera ate omugagga okitegeera bino bibagamba nti omugagga yakola ki yayongerezebwako kyobulaba zisente kasente mu banka nkola busente bwange ne muteka mu kataka ningama kakola ki kakakule nkatuze ne kaguza omwana mu buntu bulamu nanyongeramu akasente ngulamu akalala nekola kasente kange tulyako ne bannange okitegeera lwaki ndekera sente omugagga nino sanga olinga asirise n'akasente yonna gyakayadde akakukulira ne kabeerayo kasente katuka n'afa nava bulamu bw'ensi abagagga ne bakola ki muno mu nsi ya Mungu mulimu abantu abalina emitima eminaku nga tebagagga nga balina emitima emyavu osabanga Mukama nakuwa omutima omugagga mu bulamu bw'ensi eno kubanga bwagukuwa togenda kulumya balala ogenda kubeerawo nga oyambako abalala ate nawe ofuna kino nkubulya mazima kubanga bw'otoolako bagamba nti omanyi gundi gabanga gano mazzi bw'otayiwaako tegenda kweyongerako gabanga mugali gajjudde gabako Mukama agenda kwongerezamu era wadde muwajjule gabako oganyulwamu kyokubanga amazzi gakipisono nga bwe gali waliwo omuyonto oganye ogamuwa ne gasigala nga bwe gali tegenda kweyongerako kubanga tegeetoddeeko gatoleko omuweeko akole ki anyweko omwako n'anywako anyway ebimu byenkola just preachinga kigambo kya Katonda bino bina biri mu Bible lwaki nakulanga nsaba Mukama wanagaga Mukama njagala mbulire ekigambo kye sinzo kwa si mutuukirivu ye kati yakola ki mulokoke okulokoka mbawulye ku Yesu okulokoka ati omulokola gye wakagondikanga nze ngamba kati kalina buzibu naye nga okulokoka tekitegeeza abantu abasinga balowooza nti obulokole kale nze ndi wano ndi mukazi mukatuliki naye ndi mulokole Yesu yandokola ku mutima gwange ndi mulokole nina essanyu nina eddembe ndi mulokole omuntu okulokoka kuba kutereza mwoyo gwo kukkiriza oyo yakutonda kumusinza nakwerongoosa n'obeera nga gwokoze eki mutima mulongoofu bwe bulokole okiraba senga tuwulira obugambo nga buubwo tutere tusiibule munnange era abaana bo bali ludda wala tomanya munnange omuntu asobola okuva eyo n'agamba ti ensonga oyo ali ludda wa bikitwala tugende era kino kakibagambe nti tulinawo omwana ono omwana nsaba Mukama Katonda nnyambe Emma era abaddewo nga muweereza ku buyambi mpolampola namugamba Emma
omwana ali mu mbeera ki mayemba katukaako omwana wange muguliremu sukaali mayemba makatuka kano si bwe kiri maama bwekiri nina kye nnimbyemu nabituufu abadde akunyumizaako Mama Emma omuto yalabirira kituufu oba abeera mwana kale nga nze ngamba nti oba mukamulamu we okitegeera kati okutuusa olwaleero bamumaliddeyo amulabirira era okutuusa bwe yazze era n'abimbuuliramuko nagamba nina abagenyi naye ojja kuba obalaba era atuuse ambuulira bambi era mbadde ndi awo nagamba abagenyi batuuse kati mbadde nina waawo omugenyi abadde ambuuzaako awo neŋŋamba kammalirize ngenda kujjayo nkola ekimbuuzeeko ku bagenyi naye munnange mwebale nnyo bambi mwebalire ddala okubeera n'omutima omulungi mwebale nnyo mwebalire ddala ssebo mwebale nnyo mwebalire ddala ne muteekayo omutima bannaaye nze abaana beninawo nawo abaana basatu basoma omu yatudde siniya eyokusatu omulala nsiikawo bwakulya babeerawo mpangisa era mpangisa wano awo emiryango ewa taata wa bbuulo mpangisa netetenkanya ababbi ne bajja ne bamenya akanyuma ne batwala bye batutte noddamu n'oyiya nze nena wensula wali era siwala wensula badde nkyayiyayiya naye nga waliwo omugaga yali yaŋŋamba naye akasente ngulewo naye nga zo sente sinnazifuna bulungi nkyatetenkanya mpanga kugambye baba akanziba emirundi ng'emeka sibala nakubala maama mba sisobola bingi tusobola bamenyo bakisigiringa ekyo badde okisiikirako ng'ebyo ebyokulya ne bakyetikka ne bajja odise ojeyo kabuto ngaako jjukira mutonda baana kusasula omale okuyiiyayiyako nako ne bakatwala era n'emyezi ebiri kati n'ekyanyamba kyansi eyanyamba nti abantu bawulira ababbi ne badduka kati nga piki bakitadde wali eri mu kasiko nga basomba bino ebyaffe nga bateeka ku piki kati ne babikwata ebimu era n'obudde buno gwe nja kukuba n'obudde buno era piki eri ku poliisi oba bayite anti piki gye bali ey'omubbi anti yagirekawo wali mu kasiko ne babagoba ne bagirekawo naye kati tetumanyi munenga bw'omanyi ekintu ekiba kigenze ku poliisi oba bayita eri bbali ne balaba abaserikale bagitwala kati awo tetumanyi twabivaako yagenda ne bakwata ensawo y'omwana wange ey'ebitabo ne babiyiwaawo ensawo ne bagitwala era nasooka kugambye kati mba nzijja bweti enduulu nagiwulya naye nga nange bweru ntyayo nga tuyaba kuba enduulu ababbi babone nga baba babba nti kati ngenda okukolera ku makya nzijja okukola era najja n'abaana nakola bwe nti neŋŋamba akayumba baakamenye bazzeemu okamenya ebintu babitutte kati bannange baneyiba ne bampita maama loozi piki bagikutte ebintu ebiti n'ebiti ebimu babibasuuziza n'ebimu badduse nabyo ebyange era byaliwo naye kati ng'ensawo obutto biki ebyo ebimu ne bagenda nabyo nze natuukako n'ekiseera neŋŋamba bakuno nsengukeko nga ndaba banjigganya nnyo naye neŋŋoma ne nga sina kyakukola byonna byakatonda n'osomba ebintu n'obikoowa n'osomba ebintu n'obikoowa onyisa okwoyo olina omwana ate kusala kkubo olina abaana neŋŋamba ekyokukola sirina katonda y'amanyi katonda y'akuuma bwetyo tuyiyayiya kati omu yatudde P7 naye
kyobutakulinda ekisebene nabadde asazeewo nangenda muyimiriza tunoonye akalimu k'omutwe nadde basiina ssente zigenda mwongerayo nsigale nga nwana na muwala kuba ye omwana omuwala muzibu takulimika kyesijja kulimba kati nsigazeewo bano ababiri abaliwo omulenzi kisinziira ssomero kati nze wali we nasomera awo eka yaabwe haayi nakoma we naviirayo ne bongeza fees mitwalo 2 naye ffe twali tusasula 15 kati obudde buno simanyi kati yo omuwala kirabika bali awo nga mu 2 kati omuwala ye asomera amasaka ye musasulira 45 tereero ye ali mu kisulo omuwala nze kampeeko n'emesigi engenda okuwa abantu abatulaba. Nze nina story yange, nyina story mpanvu sijja kugyowulira oba nyina ebintu byensimatuse bingi byesenda kunyumya ssaawa eno lwakadde. Nina ebintu bingi naye natuuka ekiseera nti obadde okimanyi nti n'oba nga olina maama olina taata olina okusomozebwa kusisinkana ng'omwana bulamu bw'ensi. Tize nyinako senga we yansabako ewaka nengenda mbeera ewaabwe nyina embeera gye nayitamu gye saagamba bawaka nentuuka n'ekiseera nga senga yange alina ssente mpitirivu empya n'enkadde naye ng'emmere gyakuwa okulya mu butuufu nga oba nkunyonyola ntya kale kangeze ng'omunugote okoogu oli mwana muwala ali mukula genda ogoba embaata naye natuuka ekiseera nga sirina na testi mu kamwa ya kintu kyembeera ndya tinaye toke mwatokosa teri mukanyanya teri mukatukikonnakonna liri awo taddemu otunnyo n'akola kinaalikuwa ne mufumba obuceere kagundi nga bwe kati akabatu ye wabweru n'agenda naalya n'akoma wano eno ne mukatulawo ne mukalya nenga bwakuba bwati n'eriiso n'olyanga oli nenga ye yali amaze okukola ki nenga kabatu bwe kati n'olyanga bumere bwakubeezaawo ki nentuuka ekiseera nga bitalya bye bingi nentuuka ekiseera nenfuluma wabweru okulya kukyembeera ndiddeko kyonna nti omuntu akikuwadde nga tesiti mukamwa teriimu. Kati nze kambe ebigambo bino nange nakulyako ewa sisita wange naye bwe nkulya ewa sisita wange twali tugattaani taata nga twabula bamaama nga bamaama baffe banjawulo kuba taata waffe yalina abakyala 3 ewaka abantu beddo bamanyi nga bo tebabula bakazi maka gamu oba zimbi amaka 2 oba 3 naye nga bonna bali awo kati nga muganda affe oyo nga bawa alinawo kasente kaakati nga agezaako nnyo okugamba nga bakolakola nnyo emirimu ng'ebyokulima amasizoni biki yagala nnyo okusomba abaana ewaka kati bwagamba nagundi kamutwale nja mumuwerera nja mulabirira nabona era nkugamba ebigambo bino embeera gye nayitamu saagala gaba mwana kino nkikubuulira saagala gaba ki mwana kubanga muganda ffe yalimu okusosola okw'enjawulo ng'ate wano waabazza balaga omutima nti muki mulungi naye nakulira mu mbeera era simanyi na kyenyinza kugamba mukatona mugunga ne waaba agabula mmere eri asooka baana be kyokka ng'ate mutegeera twali oba mu sayizi nga bano asooka baana be jjukiramu oba otegeera leka oba otegeera asooka baana be bwatuuka ogenda mu katale n'agula engoye mwabaleetera kapiira zedde ezo oba ozimanyi zijjukira zikapiira bino ebigoyegoye ebigumu ebiringa ngeri ya bulangiti nga addira engoye ennungi zaawa abaana be kwegamba n'okulaba obeera mu mbeera okw'amaanyi naye bwe nagenda nfuna amagezi neŋŋamba ekimbonyabonya maama wange waali ne taata wange waali bwe tubeera waka tetulibeera mu mbeera embi natetenkanya kaakati bwe tugenda ewaka tugenda naye tugenze kukyala abaana nakola kaliyoki naye ngenda netulabwe n'embirowoozamu bwe nti naye tekiŋŋaana nga mbadde ngenze omuntu aliyo sukaali n'omugaate n'abirya naye nze nabikaku kiri kuki ate baganda ffe ab'enjawulo bonna bakulera buli omu akunyumiza lulwe alinawo kasente nga abasaba ewaka oba nga teyabasindikira ye yatusaba kugambya ajja n'atuuka n'agamba taata oyo nagundi ngenda mutwala ne gundi ngenda mutwala mbeere nabo nga tatasobola gaana ate abazadde beddo bamanyi abazadde beddo baali tebaagala kuweererera
kagamba mulinga alinga agamba bantikuddeko mpewudde naye nakulya mu mbeera embeera kino ekigambo okigamba simanyi zisagala kwejjako mwana sijja kulimba nze luvannyuma sigamba maama yanaabenga naga asirigenda kukola ki naye ng'oli yajjanga n'asimayini bw'atikola bw'omuntu awedde mwebale nnyo naye omala otuuka wali eri ng'olyokwatuuka ewaka ekizibu kye tulina nti ffe abaana tutya okwogera naye luda ati ne bw'oyogera baba bagenda kugamba olimba webale nnyo olimba n'olina ajja agambe kyagala kola bw'omugamba kola ng'anyiiga kyekimwogeza ebyo ate omala oddeyo akutte busi nze natuuka ekiseera manyi kyennakola bwe twagenda ne baaba wange tuzzeeyo ewaka bannaye gundi jangu onaabe tugende nasala amagezi gonna ne mbagamba muto gunnuma ye taata agamba nedda olina okugenda bajja kugulira empeke kati kyennakola okiraba nenziruka ne neekweka mukulu wange neetegeka n'agenda n'alinya n'agamba taata oyo mujja mulinyisa bbaasi ajje ebiseera byali bya bbaasi nga zitambula nasala amagezi gonna ne neekweka mu mwanyi bwe neekweka ne bankwata ne bampa mulamu wange yali akola eyo kabula soke omanyi ffe tufuulira kabula soke gye tuzaalibwa kati mulamu wange yali atunga kyalaani nanteeka mu takisi bwe yanteeka mu takisi bw'ati nga bw'omanyi takisi z'edda zimala kujjula okusimbula bwe zaakolanga neŋŋamba kati mugezigezi nenakaabawo obukaabisi ekyokukola sirina ndabe nga banzize waka namugambisagala nga wo mujembera kabula soke yengene jembera gye batwala wa nswanjere wakiribwa enswanjere kirwa n'ekiriri kiriri kyo kiribwa ku lw'empenja biri mu kibuga biri wano saidi z'eggombe saidi z'eggombe awo era bw'oba otuusayo eggombe waba kumpi newobulaga wali kaakati nga taata wange akwata mulamu wange ng'amumpa ateeka kagaali ateeka mu takisi nti nakola okimanyi nabagamba omuto gunnuma mulamu wange aguze empeke naye nga siri mulwadde naye nga neeraliikirira okuddayo ebyembeera gyetuyitamu gitidde mulamu wange naŋŋamba omuto gukuluma nkaabye n'amaziga owa takisi azasimbule kiki muwala ng'okaaba ng'agamba owonawo otya omaze okugira obagamba oli mulwadde aba takisi wali kudumba mulamu wange wakolera bakubika mizigo bagamba batya bagamba bankubidde empeke naye nga mutwalira empeke nabulamu era olw'embeera eyo sokoleke empeke n'ozeesiwa n'ozimira naye nga ekitufu oli mulamu era nakulira mu mbeera eyo nagamba sirira mwana wange koze nga nnemerezwa katonda mukyo kyansigalamu mumutima era kyansigalamu mumutima sijja kugeza ate nze oli wabeera mpadde omwana ekikola byesobola kukisabu oba nenamukikubano gange yanekerako mwana we nenkuba naye ngagenda gweomwana wesananga talina buzibu nga mbeera nga siingi era kyobulaba balina kalina mazire yange yanemerera mbeera eyo enzibu naye waddaayi ate gwatana bw'ayita omwana abeera mu mbeera ennungi abantu gibeera mitima gibeera gyanjawulo bali atuuna kumaliza amahema tuwobaka bwaffe obusembayo tugende budde nga bukyali jamu ali kukuba agenda okubeera mukabina kati bwe baali nambi ate nange mwenyini nange nemola nga wabeera yeebase asisimuka nga atunula bwe bati kuli ng'alinga ng'alabako ekintu ng'amugamba sota kati nze bwe baŋŋambye bwe namulabe nange ekiro zaabadde essaawa 2 nenkubira taata we nemugamba ewamu waliyo ebintu byekigana neŋŋamba ng'omwana gyaliwakibwayo nanzijjako essimu teyaliise kunyonyola biwanvu ye najjako naye bananga abasajja bazibumu ate si bangu era bwe yanzijjako nokita abasajja si bangumu ofuna obudde omusajja mwesonyiwe ate muwala omwana bigamba ngamba muwala wange loozi ebigambo bino bigamba abasajja abasinga batonyunaalizibwa
Bato buti. N'okwogerako bwogezi naye alabanga atya okumwewa ayogere naawe akowaneko mugamba mwana ayagala sukaali omwana ayagala pampa omwana ayagala kusoma kati akwewala n'obako kyomubuuza akujjako bujja nakasanga jakuwa omwana ng'alina sini ng'azikwasizza andika okumunoonya agambe nti omutabani wange omukazi wavayo n'agaana nga bandikogamba abakazi babi balina emitima emibi lwaki omwana omuma kino kankigamba abasajja abali eyo mugenda ne muyimirira eyo ne mutandika okuyomba ng'omukazi akedde ku makya neezali omwana we n'omwegaana n'amukuza mu butobi mwana tukesa n'afuuka omuntu n'afunamu kasente n'ovayo ng'oleekaana nti omwana wange omukazi bw'akumma olukusa olulaba omwana n'ogana owola mu basajja banno oli omukazi mubi yagana ndaba omwana wange abakazi batemu n'ogana atata omwana okulaba omwana we n'ogana omwana okulaba kitaawe naye nga tomanyi mukazi kikyayiseemu kutuuka awo temumulowoozezaako yengeri gyabonyebonyewo okuza omwana oyo nga ssaawa zino akubira ku taata omwana nti bunange n'omwana alwadde omwana alina ebintu byalaba oli obuzibu bwonna essimu agijja kukyagala nakola ki yoyo agenda okukeera ku makya ng'omwana akuza laba omwana alinamu kasente ajje ng'anoonya omwana maama agaane abakazi balina emitima emibi nnyo n'omwana wange alinamu akasente naye omukazi yamuŋŋana okumulaba agakazi gafe bubi gafe nga gazunga zessala z'osanga nga basaba tolooza nkulimba gabonaabona zessala zebasaba batusabira essala naye nga tubonaabona nnyo n'abaana baffe era nzibanage kyembasaba mesigi eyange yiino enozanga mmaliriza omuntu okuyambako omuntu yenna yeetaaga ali mu bwetaavu tekitegeeza nti olina kuba ng'olina nnyo nga bulazi n'engalo ntikalonda yatonda tezikola ki tezenkanakana ffenna tukola mamuno mumulaba akola emisana n'ekiro kubanga abeera ki abeerakirizwako abeera namwandu maama namwandu alina abaana be 7 mulambirira abonaabona n'abaana be akola akugambye nti naabeerawaawo naye abanoge ne babba ebintu bye n'agula ebipe naye yiye nga bw'okitegeera solata yagenda taliiwo abonabona bwogu naye kola gy'akolamu ojja kwesanga ng'akola nnyo naye nga tafuna kitono osange nga tabakola ekitondo abakola ekitondo ate bakola kiki bafuna kiki so okuyambako omuntu yenna tekikutagisa kuba ng'olina sirepitirivu era mbasaba bo wenna ng'oli eyo saagala byakuyitira munze mukankuwa sente ozitwale Rosette era kino nkiddamu mbagamba era mulaba nti nze obeera nkoza stories zange zonna zembeera nkoze sivaayo kukowoola buyambi mujye mumuyambe wuno mujye muyambe sibikola ekyo mukimanyi n'olunaku lwaleero mbagamba nti ono omwana vidiyo gyeri ku Nyondo Media nga muginoonyeza buli kimu nga bwe kyali gyeri story bwena asobola okugijjayo ne mbawo okujukiza mujja kugiraba ebbanga liyiseewo kati nze mbasaba mwenna abali eyo ayagala okusaba enamba ya maama ayogereko nayo no ssenga wange yeddira nti nga gw'oli ogogamba nti senga mbeera kijayitamu yakwogerako naye naaba yenkitutte tompa bubaka bwe tompa ssente ze tobaako kyompa muli luddawo eno katonga babeere no katonga noba nga oyagadde kujja kusalirako katonga Masaka Road anti katonga eri Masaka Road gwe wenna nga owulira nti okwatiddwako okidde eggolo gwe wenna alaba nti okwatiddwako nze saagala kumpa ssente yonna nti nogero giwe maama mpe enamba mutegereko ssente era satekawo namba yonna wabula bwe ngamba mpe enamba ye nkuwa enamba oyogere naye oba ojje mulabako oba ozze kukola kigwamanyi olwama Emma oyala kwogerako naye jangu osabe enamba ye oyala kujjako bawaabwe kuba kyalirako nakyobaleetedde saagala mutumenze njagala mesigi nebere kiriya temuntuma mbeegayiridde bw'obanga owulira nti okwatiddwako tulina wanene omwana ali luddawa omwana ono naye kitaawe yamwegana yembeera yemu maama wuuno okitegeera yono maama naye muwala wa taata babeera wanene mu nnyumba wetubadde bwe babeera noono bamulekwa maama yakola ki yava taha n'abeerawo nagezaako bakuza abasajja babazanyirako kubanga munnanga ataani agenda okuba ku mukono noono naye ne bazaalamu ne bakola ki so omwana we wuno naye abeera wakakule ne kabula embeera nekola ki kati sagala muntu nakutuma bubaka wabula nsaba ekintu kimu gwena ng'oli eyo ojja kunsaba enamba mama Emma ngikuwe oyagadde ku kyona kyagala okukolawo jangu wetukire ku ground obabuuzeeko oyogereko nabo kikutteko gamba nti kaperereko omwana omu weesule ojje oyogereko nabo oba ofuneko gwotuna obanga oli wala nga maliriza kyembagamba kiri kimu maliriza nnyo nze kyemmanyi bulamu bw'ensi eno tewali
kuwa katonda oba kusinza katonda kusinga kuyamba muntu munako omutwe yeetaaga. Tewaliyo ssaala enkulu, tewaliyo ssaala esinga, tewaliyo kwagala katonda kusinga nga kwagala bya bitonde bye n'oyamba ebitonde bye. Kigeraageranye ku maama. Kiki ekisinga maama okumukwatira ku mwana n'omumuyambira oba n'omumuweera ekyokulya ng'enjala emuluma tutwalire ku maama nga womanyi maama n'omwana. Kiki ekisinga ye katonda nti ffe tuli bitonde bye byonna. Oyo naina ng'olyawo ogamba mu bulamu bw'ensi eno gyala nnyo okwebaza katonda ku byankoledde. Naye nnyinza kukola ki okumwebaza? Osanga omuntu wagamba nange Mukama byankoledde. Nze simanyi njagala ne musanga ne mukolako mu ngalo. Nze simanyi njagala ne musanga ne muwa ekyokulya. Katonda mugala ataagala byakulya simuyala talumwana njala. Okitegeera? Katonda yowerera omwana olabe. Yes, Katonda tetagana kumukwata mu ngalo. Omutima gwe musanyufu olwo talina nnaku yonna wabula ng'oyagadde okuyamba Katonda oba okumwebaza. Vaayo oyambeko ku bitonde bye. Mwana ng'ono gamba nti Mukama ono mulengera mukolera ky'okumusanyusa. Kwano omwana omuweerere kubanga talina ka school fees. Kwata omwana omuwenge ekyokulya wata kikola kitakirina. Sanga omuntu ajja muyambeko. Teriyo ssaala egenda wa Katonda esita Katonda esingako eyo. Nze kye nabiyiga era kye mmanyi. Ndwawo ogenda mu kyaki, ndwawo okusiiba, ndwawo okukola ki, naye yeeno engeri gye nsinzaamu omutonzi wange. Yeeno engeri gye nsinzaamu omutonzi wange. Kino mbabuulira. Ndwawo ogenda mu kyaki, nze ndwawo okusiiba mbuwasibye. Ngenda kugamba ngenda kugenda mu kyaki. Sijjuba nandakonako magenda mu kyaki. Sikyewaaniramu kubanga of course si kirungi. Naye nyina engeri gye nategeeramu Katonda wange n'engeri gye musinzaamu gye ndowooza nti yesinga. Kingaasa kyokkeranga mu bukyaki buli lunaku ne kutuma obi nga kwentudde. Nga n'osanga omuntu nga muyala sawadde muwaka akulya, muyala sawa muwaka akunywa, naye nga nva mu kyaki n'enkeera nzirayo. Tebingasa. Sigo kiri eri alina akatale keekatuve wano. Mbagambye sinaakusaba ku muntu yenna buyambi wabula kyensabye kiri ekintu kimu. Nze ebiseera ebisinga abantu bange fafagana nabo. Oli eyo ogamba Mukama ngenda kumwebaza ntya. Vaayo ojja okyaleko oba Brenda. Ogamba ono omwana munnange baamwegaana ono nga bw'ali. Omwana oyo nja kumuweerera. Nja kumuwa ebyokwambala. Nja kumuwa ekyokulya. Sirina nabagenda kutyako muno bannagono mumuyambe ala buyambi. Wuno mama nga bumula mukazi wattu. Nga bumula nga bwafaana bw'ati. So gwe wenna ng'oli eyo oli mama mubalage wuno. Mubalage wamma. Wuno mumula mukazi wattu nga bwafaana nga bwali bw'ati. Mumulaba. Ono ye mwana we gwazaala naye oli yamala okumuzaalamu n'akola ki n'akisanya. Tugenda kumunenya tujja banenya. Naye nsaba maama gwali eyandaba oba oli USA oba oli ludda watuma omuntu wo gabe nti Rosette nalabye ku story ne waliyo omwana yeetaaga obuyambi wabereko agendayo. Temusindika ssente kati katusindike ssente zisaba omuntu yeetekemu obuvunaanyizibwa oba otuma omuntu nze jja bawe ennamba y'essimu mbeegayide mujje muŋŋambe mupe ku nnamba eyo bawe ennamba y'essimu mwetuukire mujje kusenga ono ku mama Emma ono Emma ye kyo mbaddewo ng'ampaayo obuyambi bwe mbadde nsobola era nga nsaba Mukama Katonda ansobozese mbeere nga nkola ki ng'omwana ono omutwale ddala mu maaso alina okusoma. Katonda ali mu ggulu ajja kunsobozesa kubanga mmanyi tanyimangako. Kyonna kye njagala mugamba Mukama kino munnange nokitaga kiganye sikisobola nakwasizaako. So kyo kye mbasaba mujje musabe ku nnamba ya Ssenga mu bulungi si mubi simuyisaamu maaso si kumumanyiira. Musabe ku nnamba ya Mama Emma mwogereko naye oba nawe Emma olinayo obugevu bwagala okumuwa kuba nnamba ya Mama Emma mumuleetere. Ono mama wono bebi mama wa Shani mama wa Shaltoni mama ya mwaku bugoya ave muzine ngeye nkande nga muzira wezifaanana. Munsabe ennamba mbawe ennamba muleeteyo ku ngoye mubaweeko kyakulya mubawe ku kyokulya kuweera ono mwana mujje mwogereko nabo gambe nti ze Shalton ngenda mukola ki ngenda muweerera. Senga muno naye alinayo abaana mwana ali mu P7 ayagala kumugjayo. Mwana ali mu P7 aba yeetagidde era okuba mu ssomero naye lwambeera naye alisanyusa okugyayo omwana we wa P7 atuule waka naye lwaki si bwe kiri banange eriyo akatalekeka kubanga tuli mu kusiibula eriyo akatalekeka aleetera bintu naye bannange bibiri bagenda kuntikka nengera muwogo wangami n'emiyembe gyange giriwa ekyo tekirina buzibu kyonna ekiriwo kigenda okulyawo kale senga munange sinnyo webaleke bannange webaleka webalitukolerayo omutima
Mama Emma. Ndaba nga ndanga ekizigo kya Nyondo Glim. Aina okuleeteddeyo. Kati senga nnya kwetolera kuba saategedde nti naakusanga. Njagala olabike bulungi nga bw'okiwulira kano keesiga kirokola olubalabe luyinja lijjo olwolaba mu feesi kaneene. Ebeere ng'eri simuufu nga bw'okiwulira kano ka oyiro okalaba ojja keesiŋŋaana kolako olw'olumu. Si kwerusa wabula sikini ng'erabika bulungi nga teri mu kantu konna. Olabika bulungi nnyo nga bw'okola ki nga bw'okyagala. Kale maama. Kano n'eri waliwo era abaali bagamba nti oba mulina branch luddawa nti nno mbalagire. Bagambe ompe ennamba. Njagala weesiige. Kati senga ebyonja bireeta. Kama abati mwenna abali eyo banage mujje musapootinga Saba Nyondo Glim kubanga gye mukoma tusapootinga muteeka ettafaali ddene ku Nyondo Charity. Nyondo Charity twewaayo okuyambako abo abeetaaga. Tuyita mu kintu kino ekizigo kye tukoma okitunda. Era nsabira nnyo buli mwana yenna atuwagira ngamba Mukama omwana oyo mwongere okitegeera. Era ngamba nnyo ne ngamba Mukama Katonda omuntu yatuwagidde naye muweeko ettafaali kubanga abeera agasa ettafaali ku Nyondo Charity nti esente zetujja muno mu Nyondo Glim tetulwadde ziteeka mu Nyondo Charity okuyambako abakola ki abeetaaga. Naye gwomuweerera oli aveeyo agamba ono omwana akyali muto bifo kyokujopinga awutu okuba mu ssomero wabeka agamba nti zekadyani ani mukyafuna yani yogera amanyago ekayeba Ivani wuno anti yogera obipostinga kati nembagamba wenabeera nkulabi nja babuulira. Kati tulina branch enyanama mu UAE tubeeramu oba mu Dubai, Abu Dhabi, yonna tutudelivalinga n'abali mu nsi endala bali UK, bali Canada, bali Denmark tuweereza ne DHL ibatuuka bulungi nnyo ate wona bibakolyako ddala bulungi nnyo n'okusinga bw'okiro. Basomera ennamba ya Airtel eya Uganda. Ennamba ya Uganda ennamba zizino wano wammanga eri +256 775 150811 eya Airtel nebeera +256 756150811 zezo ennamba z'essimu tunoonyeeko ziri ku WhatsApp zonna ewamu n'okukuba direct wanene Uganda ye waffe eri tujja giteekawo awo ndowooza muwogo wange jagula muwogo wange bannange olwasituka ntya mama byange kale muwogo wange n'emiyembe. Egamba ki? Egamba esha? Yokaana 3:16 egamba nti Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka bw'ati buli amukkiriza aleme okubula wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo. Bw'okkiriza Kristo Yesu oba tobuze, bw'okkiriza Kristo Yesu oba okutta olugendo olutuufu oba tojja kubeera ng'oli eyagamba nti eno oba obula oba togenda kubuuza kkubo libatuufu oba okutta ekkubo ettuufu oba tobula. Bw'okkiriza Kristo Yesu oba tobula oba okutta ekkubo ettuufu. Mukama abaagala nnyo, mukkirize omwana we musobole okufuna obulamu obw'emirembe n'essanyu, obulamu obutaggwaawo. Amiina. Senga wange yalabika bulungi nnyo bane mumunoonyeeko. Senga wange agenda okubeera mu mikolo. Anti wangi mama emiwogo nno tweyanziza nga oli mukusimira muwogo obalire ddala Yokaana negamba etya? Wawo nga
Oba nga tukomawo nga tunula. Wegwawo nga munoga. Oba weddewo nga mukana gamba atya. Nno gansi. Yokaana essula 14 n'omuyimiriro ogw'omukaaga Yesu n'amugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu awajja eri kitange wabula gayita mu nsi okutuuka eri Katonda olina kuyita mu Kristo Yesu. Banaye mulokoka ddi? Ndaba mwambala zisafule. Tubaloko mu mitima. Emitima gyalokolebwa. Olokoka oba oteekeddwa okwatula twayasula n'okubatiza ne batubatiza ndi bakristaayo Emma obulokole si ddiini, obulokole kkubo erikutwala mu ggulu. Bw'oba oyagala kgenda mu ggulu, epasipooti egenda mu Amerika si ye pasipooti ate kutwala e Burundi oba e Tanzania oba e Dubai. Pasipooti ekutwala mu Amerika si yemu oba eba visa ye visa ekutwala mu Amerika si ye visa ekutwala wa ziba zanjawulo si bwe kiri. Okitegeeza visa ekutwala olina kukkiriza Kristo. Mama wange una. Bulungi bannange musiyamu bulamu mujja kusanyuka. Gino miyembe. Twakola bulungi musiyamu. Bannaye mwe musiize Senga wange nanjite bulungi. kyasinga naye baba balibula libula netumala entuga nga tetuliraba kubanga sakuletwalugana kunyamba netwetegeka kiraba naye katukaakone yafuse kawungeezi kyo nangabelasiya mulembe kubanga oba oluddemu omugenyi omumanyi nti ajja okangakanga newetegeka Ettooke mu kikapu, ettooke libikkule mu kikapu. Mugende nno muwulire enjiri. Enjiri yiri wali etandise. Mugende muwulire enjiri n'okukkiriza mukkirize mulokoke. Tufina muliro mubeere bulungi. Takumira mpera akole ki? batumidde Babeere bulungi. Babalaba. kama abatuweera omukisa Amiina. Amiina. nabye mugyeyo Katonda abatumizeewo Amiina. Bye. Emma tosiibudde Bye. Bye wamma. Bye Emma. Naye bade gwetambula unoomulaba mutoowo. Ama. Njamweta olulala. nayogodera okuteekayo
Mwebale kulunda mbuzi. Embuzi ziizo ente. Ne mugulu tatya. Genda ogikwateko tulabe. Gikwateko mugulu. Gikwateko. Teruma. Akabuzi k'osobola ejja kusamba. Kale bye bye, masalama. Ze okwanjulira ebizigo ebimanyiddwa nga Nyondo Glim. Olunaku olwaleero njagadde okutwala omukisa guno okubalaga akazigo omukyala wange kakozesa, nange olwaleero nkimyeyo akange nkagezesa endabe. Saagala badde babalimbe ate mwesiige ebikola by'amapaapaali, simanya mwesiige essukaali mukola ggulo. Kano ke kakola ggulo. Tumwagire Nyondo Glim. Osobola okubakubira ku ssimu namba 052 46807778. Olwo ojja kuba omufunye bakola ne deliveries ku ggwe ali mu kiyumba oba ali ewala. Nyondo Glim ajja kuba kutuukako. Mubeere bulungi.